Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endoveso. Omukyalo wajjo tugenda kubeera sister we tulabe obuzibu bwe buva. Naye ndoza kabogoza sigenda kumugamba nti ali ku radio. Ayinza tujja ku yeti nga twandyagadde okubanga tumujjamuko ku nsonga ezimu. Kamulumbe bulumbi ng'abudu. Ekijja kijje. Musawo gyebaleko. Kale naye gyebaleko. Kale obulamu bulungi. Kati musawo mbadde nsaba kumpayo akadakiika nga kamutwogeremu ko bampita abudu. Nina omukyala gwe natuukiriddeko gwe nayogeddemu naye. Bamuyita mukyala Besi. Omumanyi? Mukyala Besi? Nambuya. Naga nti oli muwala we kituufu. Ensonga mulina omukyalo ono nga nnyonnyodde yangaye nti ye maama wo. Naye ndowooza nga mulinamuko obutakkaanya. Obuzibu nenjagala mmanye buvaawa nenjagala nkuulize kuba yaŋŋamba nti ne ku mukolo gwe yajja ku mbaga naye ne bamuyisa mu mpisa etaali nnungi ate nga tewamuyita. Ani yamuyisa mu mugundi etaali nnungi? Ndowooza era mwamuyisa mu mbeera etaali nnungi n'anyiigamu ng'omuntu. Kaakati nze omugole mba nina obudde obuyisa omuntu obubi. Oba tobulina. Akati ng'ekizibu njagala kumanya obuzibu buvaawa n'embeera gy'olimu ne maama wo wabeewo ebitereera n'empulira n'okuwulira ebigambo ebigamba nti wabagamba balugu wabaga bikikwe yagenze n'aleeta olwo omusajja oba waanyono amuteeke kulaba. Nedda mukwano yatwogere bulungi. Ennyabo bwati obuzibu bwavuddewa. Ebintu ebiba bya family ndowooza biba birina kuggwera mu family. Mwenga mmwe. Kati ekisookera ddala oli mwami Abudu. Ani obayo yakutuukiridde ngaani? Bantuukiridde nga asobola okuteekawo enteeseganya wakati wo ne maama wo. Kati ye kiki kyennyini kyayagala? Obuzibu obuliwo buli bumu empisa gy'omuyisaamu yeetamusanyusa ate nga womanyi omuzadde. Nti omuzadde bw'azaala omwana asuubira omwana wo kumutreatinga in a very good way. Biki kuba abantu baba bakuze n'akantu akatini kayinza okumunyiiza. Naye gwe n'enseka gy'osekamu olaga nti ebya maama wo si by'oliko. Musanyudde. Bayo olw'obuzibu buvaawa. Ebiseera ebisigawe basaagala kwogera na muntu nseka. Osekawo busesi. Kyoba olaba. When I want to live whatever is happening in me, I laugh. You just laugh. Kati kyembadde nkusaba kiri kintu kimu. Kiriwa? Mugambe. Vayola agambye. Bw'oba owulira ng'oyagala kwogera naye. Alina essimu yange agimanyi. Talina kyatamanyi kyange ewaka ewange gye mbeera amanyiyo. Amanyiyo. Exactly. Wabanga alina kyalaba nti alina embeera gye bamuyisaamu oba embeera gye namuyisaamu nze yali omugole yali mu kidaala nandimukoledde kimama nandivudde mu kidaala nenzija neŋŋamba nti noki Viola wanje lwaki ku mukolo gwo waleeta abazadde abalala n'otaleeta bazadde bo bennyini? Mubuuze oyo mwennyini mubuuze. Omubuuze njagala tuula akunnyonnyole buli kimu. Sirina muzadde gwe naleeta abantu abajja ku mukolo gwange baganda bange. Ye waaba abalabanga abantu ba kika kirala. Pozi nga alina awalala gye yanzaala gy'amanyi nti be bali abazadde bange. Naye omuntu gw'okuze naye gw'omanyi nti muganda wo gw'omanyi nti buli kimu. Sirina muzadde. Ekitegeeza nti ku mbagayo bano abantu be wayita si bantu beebweru. Si bantu beebweru. Kuba we yabadde annyonnyola nawulidde nga banneyiba beewammwe embaali. Neiba
namba ki gwe nali nina soko mubuze bulungi akunnyonnyole baneiba bakubuulira amannya gaabwe bulungi ate njagala omubuze bulungi omanyi ebintu bino abantu boogera naye nga baagala bo okulabika nti they are on a good side yes kyova olaba nkukubidde tutubulireko njagala kunnyonnyole bulungi omubuuze nti muwala wo yajja n'ayanjula akugambye nti yajja n'ayanjula yes okwanjula kuba kuŋŋambye nti kwali mu kyalo kyenva neewuunyiza nti oba watwalayo okwanjula lwaki ate ku mbaga babuusa amaaso obabuuze nti kukwanjula bajja wanaaba akuzzeemu ekyo then akubuulira obuzibu bwonna gye buva kubanga abantu bano sibalinaako obuzibu naye kirabika bo bandinako obuzibu gwe tobalinaako buzibu nze ntuuka awantu neneebuuza neŋŋamba nazaalibwa mu kika ekitali kyaffe maama yankisa ekika kiki gwe bw'ogamba kaakati waabeera ng'alaba nti abantu abajja ku mukolo my cousin brothers menyini bwe yagamba n'agamba bagende bajje mu transport waabwe ne beereeta naye mwenyini yeteekamu transport we ne yeereeta waaba alaba nti they are outsiders kitegeeza yamanyi wajja enzaalibwa watuufu kuba nze gye nakula abantu be nasiiba ndaba even my education struggle oyo musajja ye yabeerawo nga anwanirira in my education ono guwayita oyo yajja nze nabagamba mujje alina ssente zajje ate taata omuntu gwempita taata wange mwenyini n'amutuukira n'amugamba nkuwadde olukusa genda taata we yamuwa olukusa n'amugamba ajje exactly on his behalf simanyi oba maama abadde alinayo taata omulala gwe yali amanyi nti ono eyawoona olukusa teyali taata wange I cannot tell naye kyenkusaba kiri kintu kinsabe Viola nsaba obuze omukyalo oyo akunnyonnyola obuzibu bw'alina bwonna omukyala yajja n'embeera naye waka ewaabwe Viola saagala tumuyite mukyala njala tumuyite maama kuba maama wo of course maama yajja n'abeera ewaka ewange I spent 6 months with mami mu kaseera k'okugenda maama yadduka buddusi omukazi wattu nenva ku mulimu ng'omukozi ankubidde n'engenda ewaka nemusanga ng'alinnye booda nomugamba maama yimirira nkwegayiridde tugende ku ddwaliro ngende neewole ssente nkuwe transport oba owulira ng'oyagala okugenda waka ogende bulungi maama yagamba owa booda vuga tugende n'amutwala nenzija neŋŋamba omwami wange ng'olaba akamanyiro omuntu akumanyidde akuswaziza omwami wo tamusibudde takoze eki naye netuguma olwakadde ndiko mu office Viola naye nga embeera njiwulidde walabika waliwo naawe embeera ziweemulugunyamu ku mami kaakati mami walabira ddala nti alina kituufu oba alina kye yeetaaga okuva gye ndi oba nze nina kye neetaaga okuva nze nabagamba ekintu kiri kimu omanyi nze saagala nnyo okuwanvuya bigambo abantu mbagamba ne mbagamba waliba otuddeeyo n'owulira ng'oyagala kwogera nange enamba yange ogimanyi nkubira njaggikwata so your door is open my door is open but as long as you call me I will always speak naye nze okukwata esimu nti nkubira omuntu bambi obwo obudde sibulina so ne baba baagala mwogeremu mufune okwogeramu wakati ojja kwogera nabo tolina mutawaana baba bakubye esimu nja gikwata yes njogere nabo ate bwe baagala okusisinkana face to face baba baagala okunsisinkana bajja kunsisinkana sirina buzibu nakyo tokiganye nakyo sikiganye naye nze sigenda kutuula wano ngambe nti kankwate esimu nkube kuba ebyempiseemu bimmala musajja oba mukulu wange oba ani simanyi engeri gyakuyise kati olaba ye atukogamba nti nayita abantu ab'ebweru nembaleeta ku mukolo ate n'obawaana ate ye n'omubuusa amaaso mbu wabawaana okufaako obufi oba kati gwe oba ogiddemu wasimanyi oba gwe oli muganda we oba oli ani olaba gwe ow'ebweru gwayingizaamu siri weeyi tompita w'ebweru na mwana wange ate olaba gwe gwayingizaamu n'akuleeta siwulirangako muntu gwe bayita mwami Abudu ewaffe temulina basiraamu tetulinayo basiraamu kati nze ntwalanga bwontutte naye Viola mpulidde sayidi yo nenzizaamu amaanyi nti mbadde nanyiize naye obusungu bugenze butereeraterera okusinziira ku byempulidde okuva gy'oli
kyova olaba nayagadde okuwulira sayidi yo naawe. Nkimanyi yemu abantu abasinga simanyi oba okolera media ki kuba buli kaseera mpulira nnyo ezo conversation. I don't know the media you work for naye mpulira nnyo stories nga abantu bagamba maama alina obuzibu n'omwana biki ne mugezaako okubatabaganya. Pakati gwe okolera media ki? Naye ndi wa beat. Oli wa Beat FM. Bampita Kadima. Kale. Wakati bwaba oli wa Beat FM fine. Mama ngaye. Mugambe. Waba abadde alina ekizibu kyafuna ewange. Nze siri mulogo nti ndoga era akimanyi bulungi. Nze wekuba kuloga kwange ndogera mu Katonda. Okay. Era ekyakimanyi bulungi nnyo. Sirina kyange kyenkola ekitali kyabwa Katonda. Kati yewe aba awulira nti ye mulugunya ng'agamba nti ku mukolo bamwisa bubi. Nze omukazi eyali mu kiddala eyali afiira ku oluta ku kituutu mu church. Nenfuna n'obudde obuvaayo nti nzije mulwanise. Wembanga namulwanisa nyinza kuba namulwanisa spiritually. Of course a spiritual warfare tekiriko kintu kyakugamba nti nze agenda olwana sinza alwana malayika mukama zaweerezebinwaniro kantwala obubaka obwo neyanziza okumpa ka time kyonna nja kuddamu okukubira kyonna kyenjagala tuwuliziganye nsaba bwenkuba onkwate kale sebo tali neyanziza nnyo nnyabo kale bambi Kadima namayanja akukabogoza mukigenzi kitya ekinta buli ky'omuziki ebicamula bingi sijja balima nti ninawo obudde obw'okuteesa tebuliiwo abateesa njagala mugende ku WhatsApp yaffe ya 07523746 olw'endowooza zammwe ngenda kubanga nzissamu ekitiibwa mubiwulidde okuva jjo paka leero musule bulungi mweraba